Okusinziira ku bakulembeze, ekirwadde kya siriimu kibadde kirudde nga kyakenderako mu bitundu by'ebusoga, kyokka emisinde kwe kiyimukidde gyeraliikiriza. Abantu abali kufa siriimu mu kitundu kino bate abagiire beeyongera mu nambazi mu bungi, ate twazuula nti abaana abato abali kufuna obulwaire buno obwa siriimu namba yoona eri kujja ng'eriina, ate twazuula nti n'abantu abali kulekera okumira eddagala lya siriimu boona namba egiire nga yeeyongera. Ekibeeraliikiriza nti ate ekizibu kino kisinga kweriisiza enkuuli mu bavubuka, kyokka ng'ettima lino likolebwa basajja abakulu, ekintu ekitadde ebiseera by'ekitundu kino eby'omu maaso n'eggwanga okutwalira wamu mu katyabaga. Aliino mu baana kuva ku myaka 15 mpaka ku 25 abaana obuwala obuta ate okusingira abagala nabali kubanga bakosebwa. Ayi kidiboneka oti abasinga okugemya abagala bano siriimu nifu abasaadha abakulu mbw abagala bo badondolo omwegerayo bwesatu mitwalo 5 yajani. We are still having so many gaps in the area of parenting, whereby parents have actually relinquished and given up on their duties and roles as parents. Ekirwadde kino kisinze kusaasaana olw'emirimu egikolebwa mu bitundu bino, gamba ng'okulima ebikajjo ate n'abavubi be bagamba nti tebafaayo ku bulamu bwabwe. Mweri eno obusinga obutabanguko mu maka, mweri eno eidwire ab'ebikaado obwana obuligemese ne bukyakala nga bwe bwenda, mweri eno yene eidwire abantu ku myalo abeetunda nga bwe beeyendera. Ekagumba ku myalo eyo oba kuba nsiko nningi tibeefaako oba kubula kondomu abantu bwegabule nga tibateekinze precautions zakwefa kukuuma bulamu bwabwe. N'abakulembeze naddala ab'eddiini n'ennono basabiddwa okubakwatizaako nga beenyigira mu kaweefube ono. Tuli kusaba abakulembeze ab'amadiini okuveera ku basiraamu, abakatuliki, abaprotesitanti, abalokole ebeeyo ekiwandiiko ekirabula abantu. For the young people, abstain. Be in school. We are calling upon parents to talk to the children. Baagala wateekebwewo amateeka agakugira abantu okutambuza ekirwadde kino kyere. Wali tulinago agalobera omuntu mu bugenderevu okugemya omuntu siriimu. Ayi bameka ababonerezebwa oluvannyuma lw'okugemya abantu siriimu mu bugenderevu. Kinajjukirwa nti gavumenti erina ekigendererwa eky'okumalawo omukenenya mu bannayuganda obutasukka mwaka gwa 2023, kyokka okweyongera kwa nnawukeerona mu bitundu ebimu kireseewo obweraliikirivu.